Uganda wali yakale waliwo ekintu ekyakyuse mu political gondi yeggwanga Uganda. Waliwo akakuba akatonye ku nsigo n'emera ababadde balowooza nti ki ekitiibwa Nintendo tubiddiza Mukama naye abo kansooke mpigewo omusumaali mala okumaliriza bino. Waliwo ennaku ezo nabagamba ku bimotoka bya Pan Africa ebyasimbula okuva e Kawempe ne mbagamba ngenda bigoberera bulungi nnyo. Byasimbula okuva e Kawempe wali ku 5 nga ku Hamu. Kuli Hamu ne bitambula ne bigenda e Southern Sudan. Olunaku lw'eggulo byatuuse ku Aru Junction era endala zasuze mu kitundu kye bayita Nisitu. Nisitu ebirala ne bigira ku Aru Junction. Binimu ebintu byonna kubanga Southern Sudan olutalo olubadde luzzeemu era lukyaliyo. Ffe tulina okutaasa aba Southern Sudan abo okubataasa ku mukono gw'omujambulo ono Museveni kuba munnaye ffe tumusobola. Ffe Bannayuganda ffe tumusobola, tulina okubataasa. Tugoberera ensonga zonna nga bwe zitambula. Batambula tubagoberera gye banaatikkulira bye baatutte oba bye batwala gye bigenda okubeera. Tugezaako waliwo kakiipu akaliko akabagoberera katulabe bwe kanaaba tekavuddeeko okugwa tujja kuba tusobola okuretrievinga buli kimu ekikoleddwa ku bimotoka ebyo oba ku bintu ebitwalibwa ebyo ebya mu ggwanga lya Southern Sudan. Kampani bagiyita Pan Africa. Tugenda kutrackinga buli kimu. Tugenda kutrackinga buli kimu tulabe nga tutta enkwe z'omulabe Setaani. Abantu b'ekitundu kye bayita Bentiu omuva Abanweri simanya Abanweri ab'eggwanga lya Riek Machar Museveni be yatta. Tugezaako okugaziya ebiwawaatiro tulabe ebiri eyo nakki kye babateeseza ku luutu eno ey'olutalo. Tugenda kugezaako okugoberera tulabe tujja kuba tubibawa. Museveni alagidde abo ngenda kugendawo. Nalabuddeko abanuupu mwenna abeetiyulatiyula kyobulaba olwaleero nnyina empisa. Leero ngenda kubeera mwana wa mpisa. Lina Zedriga yali mu ntebe. Nkiddamu Lina Zedriga ye pulezidenti aliwo. Bwakugala ku simu yange naye kati ndi mu kwefuga. Yagoba mpuuga wano mpuuga yakaaba yeegayirira byagaana kati bw'abeetiyula mwetiyulire nga pulezidenti nga yakomyewo ye ojja munnyonnyola. Lina Zedriga bwakugoba tokuba ku simu yange. Nga baleme okubeera n'empisa. Njagala okwagaliza bamaama mwenna aba mu UK olunaku lw'abakyala olulungi. Happy Mother's Day olw'abamaama. Happy Mother's Day. Bamaama mwenna bali mu nsi nga lunaku lw'abamaama. Simanyi oba luli mu nsi yonna oba luli London. Nekyabika luli London oba ne mu Europe awo. Olunaku lw'abamaama olulungi. Bamaama baffe mu UK mwebale nnyo okuyirawo Uganda omubiri. Mwebale nnyo okutulwanirira ffe abatasobola kwerwanirira abatalina way out. Mwebale okulekayo byonna ne mugenda ne mutunoonyeza 10. Ennaku zino bamaama be bataata. Tetutera kwagala kukiwulira naye ate era olumu kikulema. Kikulema. Ng'era olina okukireka bakubuuza ebibuuzo nga tolina bw'obiddamu. Era n'omaliriza ng'okkiriza nti bamaama be bataata. Amaanyi galinga amatonotono munnaye. Maama Lina Zedriga tayagala. Bannaye saagala kungoba nnaakajjamu eyo pate. Nje gundi njagala kujjamu eyo pate. Mpola mpola njagala genda nga nsembera. Maama Lina Zedriga agoba wano yagoba mpuuga nga ndaba.
twegayirira omukazi yagaana okulisonyiwa Mpuuga ne banne gurupu yonna yagiguba yonna. President najja n'amugamba kati lwaki tobasonyiwa naga nkugaanyize bwe mba mbagobye anne gundi anti ye yali mulamuzi kati maama alina Zedduliga nze mba nsooka okukwatibwa empisa sijakala na bantu kale Museveni alagidde bakwate ab'ebyokwerinda abagenze wa Don Sheriff okwata muka Don Sheriff ababadde bagenze okwata Don Sheriff naye ne bakwata omukyala ayagala kumanya bakolera ani kubanga operation bagisse batya baleseeko CCTV kamera nizibakwata yagambye ali mu kutereza kifaananyi kye nti bo tebawamba bantu naye baleseeko kamera nga bakigenderedde so Museveni agamba nti bakikoze kuvumisa basse newankubadde nga be babatumye okugenda okukwata naye basse operation nga bagirabisa mu public so nalagira abantu bonna abagenze wa Don Sheriff bakwatibwe olw'okwonoona ekifaananyi kye ekya gavumenti mu biro ebifaanana bwe biti naye ng'ekibavunaanya nti operation bandibadde bajjako kamera okusooka obadde baleka nga badestroyinze buli kintu ne batabireka byonna nga biramba mpaka gye byakomye so neyo nayo siyola eryawo kale nga sinabagenda eyo kasoke nyingireko mu kanisa oba kasoke nyingireko mu kanisa katono kuba leero lwa Sande kasoke mu kanisa nsookewa ekkanisa ya Mukama waffe Yesu bannyiniyo bakastodiani bagyonoonye bagisse bagimazeewo bakastodiani b'ekkanisa ababadde bakastodiani b'ekkanisa ekkanisa bagisse bagezaako okugita naye Bayibuli egamba nti n'amaanyi ag'emagombe tegali giyinza eyo shuwa ye assurance Mukama gye yatuwa nabagamba Pastor Rwomushana aliko twamuteeka mulenzi mu witegereze tumwitegereza buli kyayogera witegereze eriyo nyonyi omuzikiti gw'Emeka Imaka ni Madina buli kyayogera tukiyitegereza naye bw'aba tutte ekituzimba tukitwala bw'aba ayogedde amazima tugatwala nga bwe tuscreeninga kubanga munnange Bayibuli etugamba okubeera n'omwoyo gwa discernment tetugambye nti ffe tuli batuufu nnyo naye tweraliikirira olw'ebyo ebyetwoloddwako awo byetuwulira naye yayogera ekintu ku kimu eky'ekkumi bwe yayogera ekintu ku kimu eky'ekkumi n'abasumba batavangayo ne bavaayo buli lunaku olaba yakyongerako waliwo ogusajja guli awo ensambya baguyita Tomusembera mu bulamu bwe talinayo njiri ndala Tomusembera owa simanyi resurrection what talina njiri ndala mu bulamu bwe yasoma ebintu nga 2 oba 3 simanyi offerings seedlings ne tithes Thanksgiving ezo enjiri ezi buli lwoliraba Tomusembera ebibamba bibeera mu ggwanga Tomusembera tolimuwulirako nti waakiri Tomusembera yo yatunyampidde naye yazze n'ajjalumba Pastor Rwomushana olw'okwogera yagamba nti oba ne maama wo nga mulwadde oba ne mukazi wo ng'olina ekimu eky'ekkumi tosooka kukireeta mu kyaki sooka ogenda ojjanjaba omukazi owe ne maama wo alye ebyekyaki binajja luvannyuma Bayibuli sikyegamba mwenna mutuulire wano teriyo bugagga obutaliiko maanyi mabega n'abo bonna aboogera ebyo bye mbagambye era bw'owuliranga ng'abyogera ng'ombuuzi oyina eyagamba nti oba ne maama wo nga mulwadde oba ne mukazi wo ng'olina ekimu eky'ekkumi tosooka kukireeta mu kyaki sooka ogenda ojjanjaba omukazi owe ne maama wo alye
ebyekyaki binajja luvannyuma bayibuli sikyegamba mwenna muntunulire wano teriyo bugagga obutaliiko maanyi mabega n'abo bonna aboogera ebyo bye mbagambye era bw'owuliranga ng'abyogera ng'ombuzi oyina ki tanti ffe twakajja twogera bwogezi ngomuga shatapu oyo tomusembera mu ffere tomusembera nze mumanyi tomusembera naye mumanyi batuuka nga basiba tata mu mwaka gwa 2008 alina ebizibu bye waffe nabye banyumizaako olumu yagenda eyo kwata veterani namwewerera nga yamwewerera dda Katongole wali jawanoze nyamukuba nagenda bempuuta z'abandi ne bamukima nakuba abapoliisi abasooka bwe bagenda n'abagamba mugende muleete Katongole mumugambe naye mulinze taata bali awo ali ku poliisi atudde banne bajja batonya musaayi kiki Sennabuli atukubye tie Sennabuli atukubye naye agambye naawe akulinze nagambye ki nti naawe akulinze agambye gyali nti ffe batuwadde nawe genda bakuwe kafane Katongole kale asirika wesi n'awandiika n'ajira n'amugamba munnange tuyambe nawe genda bakuwe nga muzeeyi agenda omusajja olwamulabanga adduka nga yeekweka olw'okuba yali yakubye dda ekifuba mu kasitenseni awo wonna essenyondo bwadduka neyekweka nga abavubuka bamugamba kati ng'ateekako abaliikinga gundi abaleekinga nga batambulira ku muzeeyi ngamba naye ate wetugambye nti ogenda mumukuba ate ateeka kati gugwewe jangu omukube naawe Katongole yasukka wano jangu oli ozannya ebyokumuwagawaga nga Sennabuli atavaayo muzeeyi aba atudde ati ng'amulengera ngamba Sennabuli bakuyita ku poliisi tugende ko Sennabuli nze siva wano ku muzeeyi wange nedda Sennabuli ojja kugenda nti olw'okuba yali yeewanyedde abantu ne bakuŋŋaana namugamba gwe Katongole onzanyisa nakuba emundu y'amasasi 600 ng'ojja onnyumiza kano ate okujja kutte nga tebeekutte esasi mu kugulu bwa ng'amukutulamu ku kugulu ng'amukwata ng'amutwala tandikira awo omusajja bagenda bamukuba ekikome emyaka egi kati ng'avaayo ekigaawo nga muzeeyi avaayo tuyingira 2010 yavaayo tuyingira 2010 nga tatandika kugenda wa Tomusembera naye bannange omwana Tomusembera mubbi nze natwalangayo taata ebiseera ebyo Tomusembera yali w'amaanyi ebiseera ebyo lankyawa waalingawo lankyawa ng'eri waliyo Jamaada ow'omuliro omuliro impact simanyi oba Tomusembera yabeeranga ku rediyo ki naye nga Fane Katongole ajja ate alina omwana e Kampala atalina watamanyi nga muvuga nga mutwala wa Tomusembera nga tutandika kusimba layini nga tuseetuka ndina Fane Katongole mututte mulinde Tomusembera yabba Fane Katongole akasente nga yakava mu kkomera kati Tomusembera mumanyi mubbi Tomusembera ebbanga lyonna lye yabuulira tabuulira nga tabuulira ku njiri ya ssente talina njiri ya mwoyo kukula talina njiri ya butukuvu na butuukirivu yayina enjiri ya nsigo kimu kya 10 na kiweebwayo lw'omushana newankubadde kiki ekyo kiyeyogera kituufu Katonda waffe tatuyitangako kutubonyaabonya kutubba kutukola ki Katonda waffe yatuyita tube bulungi tokwatanga
ekimu ekyo 10 n'okiwayo ng'abaana tebalina kyakulya. Tokwatanga essente n'oziwa ekimu ekyo 10 ng'abaana tebalina fees. Ekisooka tekikugana genda mu ggulu. Prinsipo yaakyo ojja gitegeera, bw'onooba ogitegedde tokirya. Bw'onooba otegedde prinsipo yaakyo tokirya. Bw'oba tonategeera prinsipo yaakyo kireke. Bw'oba tonaba kuweza mbavu zikiwa kireke. Mujagamba nti eyo njiri mbi. Why? Olw'okuba babisomesa bubi. Nkugambye lwaki omuntu alokoka ng'alinamu akasente nadda emabega naggwawo. Katonda yino tuyita kutubonyabonya. Okakasa okwate emitwalo 10 ogitwaleyo maama oba mukyalawo oba omwana omuleke ng'afa. Mmwe tomusembera ekimu ekye10 ekiri okiwaawa. Okiwaani. Ekyabujinga akiwaani. Ekyaserwadde akiwaani. Mwani pastor wammwe. Sivumirira kimu kya 10 kiwe ng'okitegedde. Lw'omusana kw'olwo yayogera bituufu. Ategedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abantu bangi babulidde mu makanisa olw'obutamanya. Ne bajja bayambibwako abafeere ba pasita ng'abakolera regimu ya Mwai Museveni. Buli muntu oyinza okwebuuza nti lwaki buli munyarwanda ajja Uganda atuukira mu Bayibuli ng'asomesa. Era n'atandikawo ekkanisa tulowooze nti be basinga okumanya Katonda oba be basinga okutegeera Bayibuli. Ekyo bw'omala okyebuuza ne kikukka mu bwongo, weebuuze nti lwaki buli agenda mu kkanisa adda emabega bw'oba nga obadde okulaakulanira ku sipiidi. N'ogendayo nti ogenze kwebaza Katonda olw'omusiima ebyo by'akkoledde. Lwaki otandikiriza mpola n'oggwerera n'odda emabega? Kubanga gwe mulimu omutuufu ogwaleeta abantu bano. Bajja okuggya ku mulamwa n'okubbako obusente bw'okoze. Bakozesa enkola ey'okutulakinga biki by'okola oggyawa ssente. Kubanga bamanya nti ono mukabbo ateekayo emitwalo 10. Kimu eky'ekkumi buli mwezi akiwa awa kyenkana ki. Ne banoonyereza enfunayo bakugamba nti tugenda kukusabira omulimu gwo gutandike okuweereza ddabo. Buli lunaku obadde okwata emitwalo 20 gutandike nga kuwaana. Kumbe bakunoonyerezaako okukusuuludde ku zero. Ekyabwe kya kukola ssente nga bakoleramu ffe mu butono bwe tukolawo. Anti kamu kamu gwe muganda. Bo kasita bakuŋŋaanya obwaffe ng'emmotoka ennene bavuga. Ng'ebizimbe bayirimula. Kyokka ate nga ffe bu bizinesi bwaffe babulinnyirira okubusiraanyiza ddala okulaba nga tudda ku zero. Kubanga bakitegeera nti Mukama waabwe abaleeta. Yamanya nti omugagga tafugika. Bwe munaaba ne ssente tajja kusobola bakalakata myaka gyonna gy'ayagala. Kati kaabazze mu bwavu mudde ne ku mbeera ey'okusabiriza. Ate kasita bisaanawo by'obadde oyina nga naawe entobo oginyweza mu kkanisa ogamba owange kangende negayirire Mukama. Ebintu byange bye mbadde nnina bijja kudda lwa nsonga nti abeesiga Mukama tebaliswala. Ekyo kituufu 100%. Naye mu makanisa gye mugenda gano tegaliimu Katonda, galimu bafere. Kanisa z'abalokole ezisinga obungi wano e Kampala tebalibuulira kigambo kya Katonda, babuulira njiri ya bufere. Bafuna ebigambo bye beesigamako ne bakwata ku bwongo ggwe omugoberezi. Naawe n'ogamba nti wano wessiva. Naye embuulira 2 boogera ku ssente ku kuwaayo, boogera ku nsigo. Nga naawe ogamba nti kankwate ke nnina abaana bange be banaamanye kasita Katonda ye antegedde. Sooka weebuuze nti ekimu eky'ekkumi kya makulu yes. Naye be tukiwa ate bo bakiwaani. Batuukirira Katonda direct ne bakimuwa. Lwaki bwe bazimba amakanisa gaabwe gaba ga nsikirano nti bw'agivaamu bw'ataba mwana we nga yagikutte abeera mukyala. Kitegeeza nti yo family business
bwe tugaggawaza famire zaabwe ffe ne tulowooza mbu tuweereza Katonda waffe. Kakati tuyige okwetegerera Katonda waffe nga tetugenze tusiriwalizamu ebyo bintu bya kisiru. Osobola okubeera omwo, musobola okubeera famire, ne mukuŋŋaana mu kisenge kyammwe ne mutendereza Omutonzi, n'abawulira nnyo okusinga lwe mugenda mu kkanisa z'abalokole abababbirayo obubbizi n'okubafera.